muba muteesebeere nnamburukufu ereke kubeerako omuntu agamba nti awo nze sitegedde, somma oluvannyuma nga mumaze okubeera nga buli omu ategedde ekyokunkola, ukudu ilayya mujje mubeere nga mummalawo, wala tundiruuni temubeerako ekisa nti munninde mumpeeyo akadde. Nuuhu yatuuka ekiseera ne yeekyawa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yamuwangaaza ebbanga ddene mu bantu be, abantu ne bagaana okukkiriza mu nnamba ennene gye yali ayagala, n'atuuka okubagamba nti mu butuufu bwe muwulira nga munkooye okubeera mu mmwe n'ebigambo by'enjogera ebikwatagana ne Allah nga bibawunyira ziizi, nze nsigadde neesigamidde eri Allah, naye temwagala okukola kyonna mbakkiriza mwegatte munneekobaanire nga mweyambisa n'erubaale zammwe, oluvannyuma muteese mubeere ku nsonga emu nga buli omu agitegedde bulungi yakungijja mu bulamu bwansi eno nga temunkwatiddwa kisa yadde okumpaayo akadde, mwenna mujja omulundi gumu ndi tayaali okubeera nga nzikiriza kye munankola. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ngawe musazeewo okubeera nti ebintu bye mbagamba musazeewo okubisuula enkoto, fama sa'altukum min ajrin, nkakasa sibasabangako ku mpeera yonna mubeere nga munsasula ku bino bye mbasomesa. In ajriya illa ala Allah, nze siina mpeera ginsuubiramu mu okujjako ewa Allah wange eyantuma. Nze mbasomesezza ebbanga lye mbasomesezza nga temunnanneetamu okutuuka kati bwe munneetamiddwa. Nkakasa nga sibasabangayo kantu konna ndyoke mbeere nga mbasomesa. Ye n'obwetaavu bwako sibulina okujjako nze empeera yange Mukama wange gye ngisuubira yokka eyantuusa kukumpa omulimu guno nguleete gye muli. Wa umirtu an akuna min almuslimin, ate nze nalagirwa okubeera nga ndi mu basiraamu abajeemulukufu abannamaddala, nga kye mbalagirwa okukola nze nsooka okubeera nga nkikola. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. fakadhabuhu bamulimbisa, fanajjainaahu ne tumuwonya ye kennyini nga nnabbi waffe, waman maahu fil fulki n'abo abaali wamu naye mu bukkiriza twabawonyeza mu lyato, waja'alnaahum khalaifa, ne tujja mu bo abaawona be twajjamu abaagenda basikira ensi eno mirembe ku mirembe. Era Nuuhu alayhi salaamu yayitibwa taata w'abantu owookubiri oluvannyuma lwa Adamu, olw'okubanga bano abaawonawo ku mulembe gwe Allah me yagenda atazaalukusa abadda mu nsi muno abalala. Wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina, ne tuzikiriza n'amazzi n'amataba abo abaalimbisa amateeka gaffe. N'abaana abawarabu bwe banaabanga ekyafaayo ekyo bakitegedde, bakakase nti abanaaba abajeemu baakubeera nga Allah abajjawo mu bungi bwabwe. Fanzur, tunula olabe ggwe ategedde, kaifa kaana akibatul mundharin, yali etya enkomerero y'abantu abo abaabuulirirwa ne batasobola kweddako. Mu butuufu ddala yali mbi kubanga Allah yabassaako obusungu bwe. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم oluvannyuma ba'athna min ba'dihi rusulan, twatuma oluvannyuma lwanu wababaka baffe bangi, ila qawmihim, eri abantu baabwe, fajaa'uhum bilbayinaati, baabajjiranga nga baleese obunnyonnyofu obw'enkukunala nti ddala bava eri Allah ne bye baleese ge mateeka. Fama kaanu liyu'minu, era ababaka baffe tebaalinga abantu abo nga babakkiriza, bima kadhabu bihi min qablu, tebaasobolanga kukkiriza ekyo kye baasooka okulimbisa olubereberye. Baalimbisanga olubereberye era ne bafa nga balimbisa, ababaka baffe ne bafuna obuzibu bw'okubeera nga balimbisibwa. Kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin, bwe tutyo nno bwe tusaanikira ku mitima gy'abalumbagana amateeka gaffe ne bafa nga ddala mu butuufu tebalabye bukkiriza. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
ثم oluvannyuma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun twatuma oluvannyuma lwabo betukunnyonnyodde abajja oluvannyuma lwa Nuhu yoga tutuuse ku mulembe gwa Musa ne Harun bamutumyewa ila Firauna wa mala'e eri Firawo n'abagagga be Firawo n'abaminisita be abantu baabaali ab'ebitiibwa ku mulembe gwe bi ayatina tumuwadde amateeka gaffe Musa ne Harun abagamutwalire fastakbaru abanene abo munnange beekuluntazanga ne Firawo ye musaale wakaanu qawman mujrimiin ebiwunzikanga ddala mu butuufu bafudde nga bantu boonoonyi. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما جاءهم الحق من عندنا naye amazima bwe gaamala okubajjira agavudde gye tuli nga Musa agatutte qaalu baagamba abanene nga ne Firaawo yasookera ddala inna haadha la sihrun mubiin mazima ddala lino ddogo lya lwatu erirabwa n'ayonka. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال موسى n'abagamba atakuluna lilhaqqi musazeewo okugamba amazima nga mugakonjera ge tuleese nti ddogo lamma ja'akum nga gamaze okubatuukako ne gabeera nga gabasomerwa era ne gabeera nga gababuulirwa asihirun haadha mu butuufu lino mukakasa ddogo wala yuflihu ssaahirun abalogo tebasobola kubeera nga basobola okwesiima mu nsi muno. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا نبامغامبا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا Musa osazeewo okutujjira otuwugula otujje ku ebyo bye twasanga bakadde baffe bayimiriddeko okumala emirembe n'ennaku emyaka n'ebisiibo nga bali ku nsi nzeeno eyaffe gye tuliko. Leero oleese ekigambo ekipya otulage nti oleese mazima agava eri Allah otujje ku nnono y'abakadde baffe. Watakuuna lakuma alkibriyau fil ardi mwagala mufune wano mu nsi okwekuluntaza n'obunene abantu babeere nga babatya nti mmwe muleese ekyamaanyi. Wama nahnu lakuma bimu'miniin tukukakasa nti mmwe ababiri Haruna ne Musa ffe tujja kubakkiririza ddala ne bwe munaabanga mutukuyeze mutya mujja kubeera nga musiwa nsaano ku mazzi. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون يدرم n'agamba utuni bikulli sahirin alim mugende mu byalo mundeetereyo buli mulogo yenna kafulu mu ddogo ajja abeere ng'asobola okwaŋŋanga Musa ne Harun kubanga baleese omuggo nga gufuuka omusota omukono nga gwakanga omwezi eryo ddege ery'enkukunala erirabika nga naffe wano mu nsi yaffe abalogo abasobola okukola ebyo tubalina abakugu bakafulu mu ddogo. N'alagira baminisita be bamukuŋŋaanyize mu buli disitulikiti abalogo bakafubu abalimu bajje babeere nga babbiisanya ne Musa. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة وبلغ ببامر كجم رنك ورغاني قال لهم موسى نابغامبا ألقوا ما أنتم ملقون نابغامبا انتكاكتي nga bwe mwazze nga mwetegese mwina bye mugenda okwanjula eri abantu muteekeewo ebyo bye mwazze okwanjulira abantu mubibanjulire nti ddala nammwe muli b'amaanyi nga nange nja kubalaga amaanyi gange insha Allah. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا ببامروا كبيرانغا bateekawo bye baleese ne babyanjulira abantu nga bonna babeegesa amaaso. Qaala Musa kwe kubagamba nga amaze okulaba emiggo gyabwe gye baleese nga gifuuse emisota n'emiguwa gyabwe n'abagamba nti ma ji'tum bihi sihiru mmwe kye muleese ly'eddogo lyennyini. Inna Allaha sayubtiluhu naye Allah agenda kulimalamuwa n'amaanyi nga mulaba. Allah agenda kulisazaamu. Allah agenda kulifuula ekitagasa. Inna Allaha la yuslihu amala al-mufsidin. Allah tasobola kubeera nga
alongoosa omulimu gw'aboonoonyi ne babeera nga basobola okumalako n'amateeka ga Allah oba n'ebigambo bya Allah. Awali ebigambo bya Allah, ebigambo by'obufere tebisobola n'akatono kubeera nga bimalako. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق الله agenda kuyimirizaawo amazima mu lujjudde bikalimatihi ng'akozesa ekigambo kye kyakozesa ebirimu gye ng'ayagamba nti innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Agenda kukozesa ekigambo kigambo kye kibe. Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi gaagalage era ensi yonna ng'eraba walau kariha almujrimun wadde aboonoonyi ng'ekyo tebakyagala kutuulibwa ku nfeete mu lujjudde. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن لموسى تولي باكرزا موسى مبدوبو إلا كجاكو ذرية من قومه واليو akabinja katono mu bantu be aba bani Israel ke kasobola okubeera nti mu bazzukulu ba bani Israel aba Yaakub mwe mwali abantu abatono ennyo abasobola okukkiriza Musa alayhi salaamu nti galeese mazima ala khawfin min Fir'auna. Abantu batya okukkiriza abangi nga batya Firaawo wa malaihim nga batya Allah nga atugambye baali batya Firaawo n'abantu baabwe bano abaali abakukunavu mu nsi omwo ab'ebitiibwa baali babatya era abaasobola okubeera nga boolesa obukkiriza bwabwe mu butuufu baali batono wadde nga munda baali bamativu. Wa inna Fir'auna la'alim fil ardi. Firaawo oyo gwe tukunyumiza mu nsi muno yeegulumiza ne yeetwala nga wa waggulu nnyo. Wa innahu la min almusrifin. So nga ate ddala yali mu bantu aboonoonyi enyonoona ey'abo abayita bwe bandikomye. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم موسى يقام بانتو بانجي كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. دلابwe mubeeranga mukkiriza Allah mwabatono wadde nga n'abangi bamativu naye batidde okwolesa obukkiriza bwabwe. فعليه توكلوا mwesigamire ku Allah in kuntum muslimin bwe mubeeranga musazeewo okuba abasiraamu ne mukkiriza okujemulukukira amateeka ga Allah. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا نبغام على الله توكلنا نفت وسغمدكم رزوا في الله ربنا كتوندا وفي لا تجعلنا فتنة تتفولي شوكو سكررا للقوم الظالمين إريا بانتو أباليا زامانيا تتفولي شكمو n'otuteekako ebizibu n'otufuula ekyokusekererwa abantu abo ne batusekerera olw'okubanga twakkiriza. wanajjina birahmatika min alqawmi alkafirin. wanajjina tusaba otuwonye birahmatika okusinziira ku kusaasirako min alqawmi alkafirin abantu abano abalabika nti bajeemu bakafiiri bayinza okutukola ekikolobero twetuteeka mu mbeera etusekereza ate otuwonye obubi obuli mu bantu bano abafu abakafiiri abaganye okukkiriza. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى twasindika obubaka bwaffe eri Musa amaze okufuna ennamba entono mu bani Israel wa akhihi ne muganda we naye ne tumuwa message yemu antabawa likawmikuma bimisra buyutan abantu bammwe mu kitundu mwe muwangaalira mu batere w'amayumba abakkiriza mubeere mwekka musobolenga okunywerera ku bannammwe mugume wajaalu buyutakum qibla ennyumba zammwe nno muzifuule emizikiti musaalirenga omwo wa aqimu salata muyimirizeewo esswala wabashiri lmuminin naye sanyusa w'amawulire ag'essanyu abakkiriza nti buli kyonna kye bakola Allah abasiimye. وقال موسى ربنا إنك
أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى تيابا راجانira Allah subhanahu wa ta'ala ngendera ajiraba yetaaga kusaba rabbana katonda waffe tukusaba innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina mazima gwe wawaffiraawo n'abanene be gwoba wadde zinatan ebyokwewunda kw'enseeno oba wadde ebyokweyagala kw'enseeno bayina ebyambalo eby'omulembe bayina ebyokwenaanika eby'omirembe oba wadde obulamu obulimu okutiba wa amwalan essente bagaddamu ngade fil hayati dunya ku bulamu bw'enseeno omuntu alina ssente nnyingi nno si mwangu rabbana katonda waffe liyudillu an sabilika basinzidde ku bugagga n'ebyokwewunda ne batandika okuwugula abantu n'okubakyamya okuva ku kkubo lyo rabbana katonda waffe tukusaba itmis ala amwalihim emaali zaabwe eziteekeko ekiziiza amakulu nti emaali yaabwe tukusaba obeere ng'ogirinnyako bajjeeko ensimbi zigozobanye obutale bubeere nga bukwata omuliro zifaamu ente ziteekemu endwadde emmwanyi zireetera obuwuka ebitooke biteekemu obuwuka rabbana katonda waffe itmis ala amwalihim sooka emaali yaabwe ogiteekemu omukono ogiyimirize wasjudu ala kulubihim emitima gyabwe ogisibe oginyweze babeere nga tebakyajja kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala obeere ng'obatta nga bakafiiri fala yu'minu hatta yarawu al'adhaba al'alim abasigaddewo abana babatafudde tebajja kukkiriza okujjako nga bamaze kulaba ku kibonerezo eky'obulumi ky'onooba otadde ku bali abagenze Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nabbi Musa alayhi salam bw'amala okutunuulira abantu nga bali mu bwonoonyi obw'ekika ekyawaggulu mu butuufu ng'obulamu bwe balimu ku nsi batiba butibi yasaba Allah nti sooka ogozoobanye emaali yaabwe ate emitima gyabwe ogimma obukkiriza osooka obazikirize nga bakafiiri abaana babafudde kijja kutuyambako ku baana ababasigaddewo nga balabye ku kibonerezo okukkiriza otherwise embeera bw'eneetambula bw'eti tuyinza okubeera nga tujja kusanga obuzibu mu kuluŋŋamya abantu bano oba okubakolamu omulimu قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله ناغamba kadi ujibati yanukuddwa butereevu da'watukuma edduwa yammwe gye musabye ggwe ne Harun fastaqima mwe musterere ku mugendo wala tattabi'anni timugezaako okugoberera mwembi sabila alladhina la ya'lamuuna ekkubo ly'abo abatamanyi emuŋŋambye ngenda kukikola Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر twasomosa babani Israili ennyanja faatba'ahum Fir'aunu wa junuuduhu Fir'awu n'amajeege ne bajja nga balondoola Musa ng'amaze okubeera ng'akuba omuggo ku nnyanja efuuka ekkubo Fir'awu naye ajja agoberera n'amajeege bagayan wa adwan ng'agezaako okukola obulumbaganyi n'obwaduuyi ku basajja bano ng'abeeraliikiridde nti gye banaalaga bandifuna amaanyi ne badda ne bamujja ku buyinza hatta okutuusa idha adrakahu algharaqu okufa bwe kwamutuukirira ng'agenda okuzikirira amazzi gakomyewo qaala n'agamba amantu nze kati nzikirizza obudde butuuse bannanga amalala gampedde annahu nkakasiza ddala okuva na leero muwulire la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil tewaliyo katonda asaanye kusinzibwa nange bulijjo mbalimba siri katonda okuggyako katonda omutuufu yoyo babani Israila gwe bakkiriza asobodde okubateera ekkubo ku nnyanja nga lukalu bannange nze nange ndi mukkiriza wa ana min almuslimin bannange ndi musiraamu wannamaddala sikyali Firaawo oli bwe mbadde mumanyi wabula nange nfuuse omusiraamu wannamaddala nga babani Israil. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
al'ana kakati yesawa wakad asaita qablu ngimabega wonnozo tutawanya oli mujemu wakunta minal mufsidin okuvedda nga ddala mbutuufu obadde mu bantu aboononyi gw'olaba eno yessaawa entuufu okubeera nti osiramuka obukkiriza bwe baabugoba kubanga yasiramukira mu budde obutali butuufu. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم كروا الواليرون غابوا بديو يجد اكتغام بيشوبوا فنانزبوا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ننجيك تugenda kukuwonya gwe bibadanika mubiri gwo tegugenda kubeera nga gusanawo ng'egy'abalala mu mazzi wano litakuna liman khalfaka aya obeere essomo n'ekyokuyiga kubaliddawo wa inna kathiran min annaasi an ayatina laghafilun wadde ng'abantu abasinga obungi ku byamagero byaffe ng'ebyo babiyitako kuutwe ng'ate ddala mu butuufu tebafaayo na kubifumiitirizaako mu ngeri y'ekigayaavu eyannamaddala. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا مزما فتوى تكرا بني إسرائيل بني إسرائيل يجبار غانغا بمزوك سمك نيانجا الشام فلسطين مبوأ صدق أبرم وبرونج وباء سنونجي ورزقناهم نتبا قبيلا من الطيبات يبرونج نجرو فما اختلفوا نيتبيت ما تمامو حتى كتوس جاءهم العلم ngate okumanya okwanama ddala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaze okukubaleetera kubanga waaliwo babanu Kainuka wa banu Nadir wa banu Qurayda baalinga bulijjo bali wamu abayudaaya abo nga balinda nabbi naye bwe yava mu bawarabu ate munnange ne beetemaatemamu abamu baamukkiriza abatono ate abalala ne bamugaanira ddala. Allah kyagamba nti emabega eri baali kimu nga balinda nabbi asembayo naye ate tebeetemaatemamu okujjako nga Allah amaze okubaleetera al-ilmu okumanya okwannama ddala okwajja ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. inna rabbaka yakudi bainahum yawma alqiyamah Allah mweteefuteefu okulamula wakati waabwe ku lunaku lw'enkomerero fima kaanu fihi yakhtalifun mu ekyo kye baayawukanamu ne bafuna obutakkaanya nga bano si bamativu ku bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadde nga bakimanyi nti nabbi naye olw'okuba nti yava mu bawarabu ne bagaana okumukkiriza. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك بوبانغو لموكبوسا بوساغوي awulidde bino bye tukusomera mimma anzalna ilaika mu ebyo bye tussizza gy'oli nti babani Israila baali kimu naye beeyawula omaze kujja beeyawula Muhammadi amaze sallallahu alaihi wasallam amaze kutuuka naye yali tannajja nga bali kimu bw'obeera ng'olinamu okubuusabuusa fas'ali alladhina yaqra'una alkitaba min qablika buuza abo abaali basoma ekitabo olubereberye eryo kya Tawreeti n'Enjiri bajja kukubuulira lakad jaa'aka alhaqqu min rabbika amazima go gakumaze okujjira okuva eri Katonda wo fala takunanna minal mumtarin obeeranga mu bantu abatali bamativu abalina okubuusabuusa wabula buli ekiri wano kitwale nti ddala ge mazima ag'enkukunala. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله تجزانغا كوكوبيرا موابا باليندسا ماتيكا الله فتكون من الخاسرين وجاكوبيرا الدرا موابو أباجندو كوباكوروسي كنوكو الدنيا نكو آخرة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك مزما الدرابا بامالدو كاكتاكو كل لوح المحفوظ يتجامبو شاكتون داوون تبام موليرو
la yu'minuun wano ku nsi tebajja kubeera bakkiriza era ojja kubalaba ng'ebikolwa byabwe byonna bya bwonoonefu kubanga lwaki baamala dda okukakatako ne bwino yakaladda eri ku lubaawo olunene oluli mu ggulu nti abo tebajja kuba bakkiriza. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية نبولي بوبالي